Omuwendo gw'abakyala ko n'abaana abafiira mu malwaliro mu mbeera y'okuzaala e Masaka ne disitulikiti ezigyetoolodde gusuza ebitongole by'obwannakyeewa nga bikukunadde olw'emiranga abantu gye basula bakuba mu matumbi budde. Bw'otuuka mu ddwaliro lya Ssembabule Health Center 4 ko n'amalwaliro amalala abakyala naddala gye bazaalira beekokkola abasawo nga bagamba nti basusse okubalekerera ng'ekisinze okuleeta kino ly'ebbula ly'ebintu ebikozesebwa mu malwaliro ago ko ne gavumenti okusasula abasawo obubi. The question of maternal mortality or children that die after birth before they are 5 years old, including their mothers, the statistics, I'm sure you know them. Aba Red Cross nga bano babadde bakulembeddwamu ssaabawandiisi w'ekitongole kino mu Uganda, Robert Kwesiga, era nga bawerekeddwako n'abakungu ba disitulikiti y'e Masaka, basitudde ebintu ebibalirirwamu obukadde n'obukadde bw'ensimbi ne babigonnomola ku ddwaliro ly'e Kamulegu Health Center 2. Okusinziira kwakulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka, Dr. Stewart Musi, abakyala basuliridde okuzaala bulijjo batindigga agagenda okunoonya amalwaliro gye banaazaalira, ng'abasinga obungi babadde bava e Kamulegu ne bagenda e Kyannamukaaka ne Kaliisizo mu disitulikiti y'e Rakai. Ekigendererwa kya pulojekiti eno kukendeeza muwendo gw'abaana n'abakyala bafiira mu ssanya, era tugenda bikozesa bulungi okulaba nti abakyala badde batambula ngendo nnyingi okuyita wano okugenda bw'oba togenze Kyannamukaaka kuri Center 4 ate oba olina kugenda Kaliisizo. Kale bino ebyuma kati nga tubifunye abalwadde abasinga abali mu kitundu ne bajja kuba nga basobola bulungi okuzaalira wano. Dr. Musa agamba nti mu byaweereddwayo eby'eddwaliro eddwaliro ly'e Kamulegu mulimu mamakiti eziwerera ddala 7. Kyokka Dr. Musi ategeezza nti ezimu ku zino zigenda kutwalibwa mu malwaliro okuli Kyannamukaaka ne Bukoto. We are trying to see how the public can be made aware of how they can deliver safely, but at the same time on how that the childbirth, giving childbirth can be made safe. Oh, you can imagine a mother giving birth in a banana plantation, in a kitchen, you don't know.